2022. New project, new episode, new beginning. We promise not to leave anyone behind. This Easter season, Extra Digest brings you the Holy Tour to Israel with IBRAH Mukasa. It's exceptional, adventurous with variety of holy sites in Israel. Don't miss the top religious sites, including the miraculous sites in Jerusalem, modern farming technology, and more. The Holy Tour to Israel is proudly sponsored by Africa One Tours and Travel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo yonna gye musinziira okubanga mutulaba. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa era nga yonna gy'osinziira okubanga otulaba nkugamba ekintu kiri kimu nti tutunuulira abatutumufu mu biti ebyenjawulo, tutunuulira abali celebrated mu biti ebyenjawulo, tuleeta abantu abalina impact on society, tuleeta abantu abatransformize society, tuleeta abantu abasomesa abantu, tuleeta abantu ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo. Tukyaliddeko omuyimbi Hellen, tumusanze mu studio of course. Alina projects zali mu kulaba nga akola here and there okulaba nga buli kimu kitambula bulungi, so tumusanze ku extra oba extra nation eya Atin gye wasomera tekiba kikulu nnyo, ekisinga obukulu kiri nti oba osobola okugezaako okwatula ekigambo ekyo pronunciation, either extra oba extra nation ewa producer Atin Pro wetumusanze. So Extra Digest mugoba nsonga kwetuli olunaku olwaleero. Hellen nkwanirizaako ku show. Oli otya? Ndi naawe oli otya? Buuza ku balungi abatulaba. Abalungi abatulaba amanya gange ze Hellen Lukoma, ndi musanyufu nnyo okubeera wano n'omwami ono. Olina fulu oba ddoboozi wagezageze? Bwe ntyo mpoomerera ddoboozi. Lwaki? Bwe temwagala buli wonna tolina bifo biri specific? Kyato yabadde oyagala njogere ntya? Because abateekateeka amaloboozi gano baba n'ebifo. Bw'onaaba kuba uledi tufune toni ndala. Eno toni tata gye nkuwadde. All throughout. Twala butwazi. N'omukulu era toni yemujomuba. Mukama. Nebale vaawo naawe ebyaddala. Oyagala nkyuseemu. Tuweeyo omukulu omwa toni. Nedda tata ye yekka. Waji. Gwe. Nebanage. Okay, of course, gwe tulina mukyala muyimbi. Muchala muzadde, she's a businesswoman. Mumulabidde ebbanga ddene ng'ali mu kisaawe ky'okuyimba. So tusazeewo tunyumyemuko naye tulabe ekintu akitambuza atya, kitambula kitya. Obulamu bulungi? Bulungi nnyo. You're smart. Thank you. Abatulaba bwe naagamba nti ali smart gojja kulowooza bya gomesi na kanzu. But omuntu aba smart okusinziira w'alaga ne kyagenda okukola. Si bwe guli? Definitely. Mwe abali mu bya fashion. Yes. You are fashion house yo yaddawo. Fashion house yange nagiggalawo naye nze mwenyini nze fashion house so ntambula nayo buli lunaku. Mbazi wali wagira bata? House of Lukoma. Wagiggala? Nagiggala. URA yali ekuli biki? Teyali URA naye munange business olumu nazo ziba nzibu. Yagaana njigamba sigenda kwesibako. Corona una tutwali. Lwaki abakyala bw'ataba wa boutique ajja kwerusa abakyala banne? Bw'ataba tabeerusizza ajja babuulira mu by'obufumbo, baba tabuulira mu by'abafumbo abateeketeeka abanoba. Lwaki abakyala? Bye bitunda, we support each other. Hey. Okay. By'obufumbo baagala obiwuliriza, abamu baagala okweyerusa ki ekitunda ate kati oyagala nzije nkanike mamotoka olumu biba bizibu. Engoye oli bw'alaba akagoye amuna akagoye wakajiwa ngamba kanka kutunze. Alina amagezi ng'okola mu business. So wagiggala ebiseera bisinga omuntu bwaggala katugambe restaurant esseppiki n'amasowaani abiteeke waka ne bikola ku nnyimbe okwanjula kw'abannyina ne baganda be amawuledi bw'aba musiraamu gwe bwe waggalawo bizinesi ya fashion house yo ebyo ebyanguyangu byaddawa nabitunda neefunamu akasente business naye nga kyali kitambula kitya? Kyali kikola. It was working but chikirize kigane all of us were affected by corona. Embeera yatunyiga. Okay. So mugezi tobirinda kuvunda newekolamu omulimu. Tutunuulire in terms of monetary value ze wateekamu ne ze wajjamu
Teka ku minzani tulabe. Tutere ku minzani tulabe. Tata business yandiisa, yasasula rent, yasasula ebintu byonna byonna nagisurvivingirako yakola y'obuyimbo buli awo. It worked for me. It still does. Because right now nina business endala and chifampa ntunda engoye z'abaana. Abaana b'emyaka emeka? Abaana right now kya following age bracket y'abaana bange 0 to 5 years. Okay. Yes. So abaana bo bali weze emyaka 10. Ngololeeteza emyaka 10. Ensi etambulire ku baana bo ya district. Kyekyo. We mutazigule nga nze yambalire. Ensi eno. Omuntu by the way oyogera bono munayinza olozodula nenga todula oyogera mazima tezimenya. It's the logical olumuntu ko pa abantu nti ate namo ba baby namo kinonze mfunye nichi yange. Bomugana nga tuzambala. Bweziga ntezijja tumenya. Oyina abaana bameka? N'abaana babiri. Abaana babiri bwoleta trailer yengoye ne batagigula bajja kujambala. Ennaku. Waliwo omuntu abeereyo n'afumbira entaama zeeganywa naye nga n'amabisi eganywa. Okimanyesha? Naye ate amutuufu amazeeko ku bujamuzi obumu. Tugamba kiringa keera ku makya kukwata nkoko n'ogisiigira ebinyeebwa nga n'ebibisi ebirya. Ogikyusizaako ku diet. I know. Owaayi kaakati waggalawo business. Yes, I did. Bw'ogiggalawo nozzaako ki? Business tewali kyakuzzaako. Already nali nkola music, nali nkola acting. Obulamu bweyongerayo bweyongeza. So business yengoye n'ogiggalawo? Nengiggalawo, but I can still make clothes on order. Odalingayo oluyimba olugoye lw'oyagala nga nduko. Ng'olumuleetera? Yes, nange mwenyini neekolera engoye z'ennyambala. Wayambaza ku bayimbi banno? Nayambaza, yes, I did. Wasinga kwambaza bayimbi ani? Nali ndiringa nnyo mu by'abawala. Then ebyasajja ebyalimu twali twambazanga aba presenters on TV, blah blah blah. Yes, I did. Muntu ki gw'ojjukira nga mu butuufu yakulyaza amanya naye nga tosobola mwatula wano? Ate gwezijjukira nga yayambaza. Wayogedde oluzungu olukyamu, oluganda olukyamu. Muntu ki gw'ojjukira nga yakulyaza amanya naye nga tosobola mwogera wano? Nja kisirikira wandi mugezi. Tajja kunfuna. Naye nga waliwo abaakulyaza amanya nga bamanyikiddwa? No. Manja bulungi nababanjanga ebintu byange. Ne bakusasula? Sinayo yandyaza amanya. Buzibu ki omusinga okusanga mu bizinesi y'abantu okwambala mu ngoye ne bazizza? Bunene. Ati kati olumu bazambala baba tebagala zigula, ate amu bazambala bagala zigula okuzoonoona. Olugoye olupya dry cleaning mwera lulaga wabawo ka change. Ebyo webiti olugwa value. Oyina jate no balwambaddemu olw'ekinaana nedda nja kuwa 10. Ate nga nawe oyagala lugende balwambadde. Tutunuulire endwadde za skin nga oluumu. N'ekyo badde tusikyogedde. Smallpox, obuwere. Byajjirangamu? Faabiwulirako naye bw'okyogerayo kati nga neebuuza lwaki nagabanga engoye naye n'ebyo nabyo Mukama yatubyonya. Lukwata nnyo wano ne wano n'olugayo lwaki tokutte eno gyenyamba zigoye ne watalabika. Lukwata nnyo wano n'olina abaana gamba oba balongo be banjokya. Tuli proudly sponsored by Roast Coffee Academy basangwa na jana nkumbi ya Okostera atenga ne mu United Arab Emirates basangwa ku Al Adamola Airport Road UAE Abu Dhabi nga bano batendeka ba baristas bakutendeka kola crepes bakutendeka kola sandwich ne burgers baba isa Roast Coffee Academy atenga Sun Cargo Shipping Company ku Arrow Park esaba zemali from China to Mombasa in only 18 working days bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tuline Hellen muchala muyimbi. Okay, currently how are you surviving? I'm surviving on my work, my music and my acting. Okay. Yes. Abantu kizibu nnyo kubannyonnyola naye ate kyangu nnyo singa ngobeera okirimu. Bagamba essente ze muteeka mu movies oba mu acting n'ebigwa mu co-radio directing, writing, cast, scenes, props dizibeera nyingi compared to the money ze mujjamu at the end of the day. Oyinza kinyonnyola otyo omuntu? Kati olaba the thing about acting osooka kibamu kitegera because kati waliwo abawandiika waliwo producers abagaga ba investors naffe ba actors nze ndi ku niche y'aba actors basically I go I get paid the money I ask you have to give me what ozina tukiti so ekyo kibuzo kiba ky'aba producer naye kati nze nga bwenda bennaku zino si bwe kiri right now
people have invested in movies. Movies are growing. Content, people want content on TV. Kuliko percentage into Ugandan content has to be higher than that is 75%. So bafuna mu sente. Gwe gwamanya sente zo zikwata munomanya kanyige wano wali mpitewo. Okay. Yes. So achiba new broad kwanza siri mu production, siri mu producing, poza ate mu music wenyizo kitegeera. Movie chi mu acting career yo esinzo kutunda abantu okurealizing out there and you're talented, you're good at acting. I think my very first movie, it was a series, Hostel. I think that was my very first. But then also tried to kolanga new theatre production. I've acted on stage. I've acted at the National Theatre, Kubat Valley. Yeah. I think the Hostel. Yali beginning young. Hostel. Yali ku NTV. Nigeria, Bajimani, yes. So people text you from Kenya. Nimongeda ku airport in Kenya. People still say Hostel. Yeah, I think it's the Hostel. Hostel je mwalimu ne bakudu. Yes. Sente ne zibula ababye sente omuntu abye sente awo ne bitategerekeka. Ya sente sigimanyi ne hostel nakola bulungi paka etwamala eriwe ya sente tata. Hostel ziri season emeka zali season emeka. Season zali 4. Kati mulimu we babba sente naye tetujja kigendamu. Someone stole good money. Ate bali bagambe batya kiringa di master ganti basa dusene sente. Fe batusasula naye simanyira baawuna. Babawa. Fe batusasula abamu. Okay. Njagala abalungi abatulaba of course omukyalo ono career ya music ezekula. Yes. Tilwe tutuuse olunaku olwaleero abantu abasinga bakutegerera nnyo mu obsessions ne ku HB Toxic. Yes. Ndi kumulamwa? Chicho. Thank you. Njagala tuddeyo to rewinding olutambi before HB Toxic. Tusoke tuddireyo ddala paka mu obsessions. Obsessions eyali yesitaza walimu. Sitaza chechi. Kugamba Idris kyekiriwa mu luzungu kwesitaza. Kugamba yali yesitaza gwe oba yali yesitaza ensi yonna. Ndi bakuba oluyimba lwayo ku UTV First Lady. First Lady yali anywa kachai ekikopo ne kimuva mu ngalo ne kigweri. Lwakwanga abaana bakwatako webata. Thank you so much. Mwali bute. Kyali kipya kikyayitala bangu. Nange no kibwe musanga kyenyizo mubuuza. Kasita tondo opayo nti nakyogedde. So njagala tutunuulire. Oyingira otya obsessions? Obsessions nali wagiyingirira wa City Square wayingira etandika? Najingira first abawala basoka bagenda mu second bunch mwenajira. Yes, when najingirira I was approached by the boss. I used to be a dancer. Nandi kusomero ne ba approachinga ne bagende waffe mama wange nagamba kasita sigala nga nsoma. That's how I joined Obsessions. Boss yali ani? Ronnie Mulinzi. Ali ku kyoyo? Simanyi. Ensi ekuba. Ali kuki? Simanyi. Wasembayo ddi omuwuliza? Simanyi. Eyo myaka egyo nganvaayo. Ebibimba bikka. Ebibimba bikka. Olimba. Oyo omwana yali w'amaanyi. Ati. Yali w'amaanyi. Aguluminze talent. Alesa abantu. Olwaleero ne bw'omunoonya. Ng'oli wamuweerako obutwa tomufuna. But anyways, that's life. Olimuweerako obutwa. Ng'ogamba nti njagala ono mukozese nga specimen muweereko abantu obutwa tomufuna. Mukyo kyentegeeza nti osoomunoonya n'abulanga bw'olaba essente z'obote n'amiini. That old currency. But wherever you are, brother, nkwagala nnyo. But life yeyo. Abamu balinnya balala bakkirira bebekulu yayimba oluyimba. Enensi madaala. Yonna gy'oli beerayo. That's life. Tujja kuddira olulala. Yes, but he is a good man. Talina buzibu bambi. Bingi ebimwogerwako ebikyamu n'ebituufu, but tutunuulira ye bulungi bwe. At the end of the day. Kani atunuulira obulungi bwe. Abantu gwe birungi ki by'omujjukirako? Obadde olina ekibuzo ekirala? Tusooke tujjewo ekyo birungi by'omujjukirako. Nze nzijukira Obsessions. Ye tomujjukira? Okay. Of course, nja kunoonyako tukole interview. I know he's a good man. Talina buzibu bambi. Talina buzibu. But a lot is said about him, which I don't believe is true. But like what? Bingi. Si byaleero. It's a topic of another day. Oyogedde mungo omukyalo. Oyogera tubikubuuze tubikugyemu oba tobyagala bisigaze. Sibirina. Owaayi. Kaakati oyingira obsessions. Ku contract ki
oba byali bya contract kwagala for the love of music tebandika kona sente ze twagala nze mama nkasta negaidira nakkiriza ne bagene bakkiriziganya bajje waffe ne banchima bulungi mama ne daddy kasta soma that's it was for the love of it that's it ebedda byali bya love kati byakyuka so babasasulanga batya botukula shonga batusalirako nga batuwa but we were not really money minded as long as we were on stage it was the passion okay checho but so did we realizing gwengo omuntu ndi mu butufu nina okusasula guno mulimu wachizuula ddi because at the end of the day but watandika careers it is passion inovuga ekintu but along the way no government naye nalitaddeko ekintu mu nsawo twafuna I think by investors at some point twafuna abantu abatu investing someone I think who bought I don't sabitegera bulungi but that person made it seem like we had a value we had to be paid ani oyo simujjukira naawe samulaba nako naye someone bought yagula ne batu managing account professionally nga batusasula buli mwezi ngolobaba wammeka batusasula emitwalo 5 omwezi bw'oba ojjukira mwakolanga mmeka omwezi saazimanya nakonze nali muzimu mitwalo 5 omwezi first salary wamukolamu ki first salary wange namukwata ne mami na opening account wow that's very good okay njagala tutunulire bingi ebyogerwa ku obsessions bwe mwaliyo bingi ebyogerwa bituufu ne bitali bituufu ebimu ku byo boogera ku kubeera nti mwetabanga mu bikolwa kugamba ebikolwa by'ekintu ekikulu n'abantu ng'olumu temweyagalidde oba olumu lwa mbeera case in point obsessions yalimu yes obsessions yalimu abalenzi n'abawala yes naye nga not necessarily nti mwali girlfriend boyfriend yes but situation nebagatta oli n'afumbirwa along with the way nedda taata mwakikwata bubi si bwe kyali tereza ensi obsessions obsession was a professional obsession was a team a good team tobateka ko chebatali because bino bintu going on record it was a team tugenda malamu emirembe bade chagamba it was a decent team a very good team artistically creatively yes in acting and music chali kintu kirungi kitwali in part take oluzungu kyetwalimu chali kintu kirungi kyoyogedde nti tuwesanga nga paste chali nga bwe kityo like any other human beings we mubeera mu girl boy in area abeyagala nga tewali gwe bafuusinza ate mwena mwali 18 and above yes abantu bakulu no one was forced so whoever had a relationship those were respectable relationships no one forced anyone yes wafunirayo kogo omubeezi nze nali siinayo mubeezi wow it's very good abafunirayo salute nga mukyali nawe mwafunirayo mpoze ekyo abamu nga kyayika mbyayika abamu bakyaliwo so okay ebimu ku byogerwa ku obsessions ebirungi nti mwaweebwanga school fees abaali bakyasoma ebiseera ebyo nze bazadde bange bansasulira saagala abantu bagambe nti walimbye ate ongambe tujje tukatereeza akantu kano obsessions lyakuwaayo wadde ekinusu kya fees my parents contributed to my school fees kyembuziza kyo waliyo kiwuliddeko nti bakuwaayoko ku send up obsessions nga management ne bazadde bange but my parents paid my school fees tebakuwaayo wadde simoni as in nenzikwata nenzetwalirayo as I said it was an agreement between my parents and obsessions but my parents paid my school fees mama wo ne taata wange omugenzi mwamirokoma yes tebalina we bakukuba kaama ne bakugamba nti tebakankubako naye nga gyokolera batuwaddeyo kasente twongereko nagenda nensoma nga basasudde kiki wenyumiriza mu kuba nti waliko mu obsessions nayiga bingi creatively nayiga bingi how to interact how to live with people manyi mbeera mu nyumba abantu bangi the way you oyiga okubeera n'abantu oyiga embeera z'abantu obeeranga boarding school nayiga music I learned how to dance I learned how to behave around people I learned nayiga bingi njenyumirizaamu yanjiriza at a younger age okay yes okufulumaako mu obsessions bannayuganda osobola obbawo ensonga 5 lwaki wavaayo nga batadde ku pisto banga njogera bogezi freely nga bwe outline nga don't explain just outline tap bwe tukkirira change of ambition good nali nkuze good I had to continue with my school good oza katonda yangamba bugambi fuluma I don't know managerial disagreements yes
Ekigambo disagreements. Abantu abasinga bategeera nnyo Buganda agreement kwali kukkaanya. Naye wawulira disagreements beebuuze. What were those disagreements? Honestly, ze mwali temusobola kumendinga kuddingana kukola. Because mwali mufuuse family, mufuuse omuntu omu, mutambuza bulungi ekintu, abantu ebweru eyo bali proud of you as a group. So, zali bwali butakkaanya kyobo mwali musobola kugonjoola kuddingana. I was smiling. Ndako. Oso tumenyerayo nga 1 or 2 ebirala n'obisigaliza because wabeerawo by'oyinza okwesigaliza ng'omuntu kitegereka. I had to continue with my school. It got to a point where it seemed impossible to continue my school. I had to continue my school, so I had to leave to go continue my school. Olwo bw'oba abulira wali mu kyakomeka wali osoma kyakomeka? When ntandika okugenda okuvaayo. Nange Katonda nga bingi. Fa bunyamba. When did we have for me to leave? It was around my S6. S6. Yes, I had to go for school. So ovayo along the way, more forming HB Toxic. You and Brenda, atenga mwenna mwali mu obsessions. Yes. Then mwami ali naba managing. Is it true? Yes. So chatambula kitamu HB Toxic. HB Toxic was the most professional group. Ali was the most professional. China chichusiza nawe. Otandisa okwekyusa. Nagambe professional kunotadeko most. Ali alibai. Nku saluting my like brother. He was the first person who paid me and made me sign in my life. Paid, nateka, all books were laid out. Were laid out like most. Most. Katwaenda ba nalimanyi tuli profession. This was the most. Chikola makuru. Njawulo yamanyi nyona makuru mangi. Yes. So yatuyigiriza business wise, yatuyigiriza how art should be carried, yatuyigiriza bingi nnyo, yatulaga a better version of entertainment. Mr. Ali Alibai. So HBO esana wetya. Because eri professional, sente zijja, muzifuna mu budde, omuntu tabalyaza amanya. Wabula neyogezo nzi. Simu fere. Nandiyogedde Luganda lwantegedde. Otegeera. HB Toxic teyasana utata. Ekyaliwo. HB Toxic weri. Tewaliwo twajisanga ne tukatana. Officer genda mbipapula. Officer ziriwa. Abalungi abatulaba kabatulagirire HB Toxic wesangibwa. Ngenda balagirira HB Toxic. Eri ku kizimbe ki, mwaliro ki era mukola ki. Kulagirira to gundi. So kabatulagirire wesangibwa. HB Toxic munange. Twalifa abawala babiri netuzina amazina Hellen and Brenda. Hellen and Brenda ntukola music waffe and it took a point where I ventured into acting. Brenda na venturing into fashion. Yeah. So we are venturing into fashion. My acting took most of my time. Her fashion took most of her time. Ali kuchalani asatirira. Yeah. Wamma. Brenda amanze kabanyimize. Kati Brenda, which is very good. I love how. Ngatutula. Ngatu agreeing. Kangamba, you taking fashion, I'm taking this, and we are not meeting halfway. Much as chitukolera, but naira nga boss waffe naye ekiba kimumenya. Netuta bulungi. Bulungi nnyo tetulwanye namu. Okay. Nesigala mu acting wange nasigala mugundi we nabeera nga nkolera engoye. That in a peaceful way tetuyombye. I know. Sigala. Temwayomba because ekintu kyammwe kyatambulanga bulungi. Njagala tutunuulire nga tuzzeeyoko mu obsessions. Gwe mukulaba okukwo bw'ova mu obsessions yasigalawo kaawo n'etambula nga wali mulimu Jackie and Sharon, not so? Because najjukira waliwo show gye twaliko ne bajja to perform both of them with a lot of positive energy. Kyali kyakabi. 2022, new project, new episode, new beginning. We promise not to leave anyone behind. This Easter season, Extra Digest brings you the Holy Tour to Israel with IBRAH Mukasa. It's exceptional, adventurous with variety of holy sites in Israel. Don't miss the top religious sites, including the miraculous sites in Jerusalem, modern farming technology, and more. The Holy Tour to Israel is proudly sponsored by Africa One Tours and Travel. Mukulaba okukwo olwaleero luno olowooza ki ekyaviirako obsessions okusaanawo gwenge yali member nkugondezemu bw'osomera mu ssomero ng'abasomera ku Shimoni demonstration yawo
babuuza ndi mulowooza lwaki essomero lyammwe basooka okuwa factors anti lyali mu town ekibuga kikula biki gwolowooza ki ekyaviirako obsessions. Of course obsessions eyinza obba ekyaliwo tetumanyi, eyinza obba yasaanawo, but tutunuulira olwaleero luno tetugiraba. Gwe mu kulaba okukolowooza lwaki tekyali visible like it used to be. Management. Yes. Management yabaaki ayagala nkuteremu era birala simanyi. Management, it's simple art. Management, it's like a foundation. Kiringa omuti kasita roots zikutuka buli kimu kigwa nekibanga kibadde ne fruits nekibanga kibadde ne apples. Management buli akikwatirira bawulira nti ayagala kisati. Do you hear from Jackie? I have seen Jackie, yes. Wow, that's very great. How is Sharon? I don't know. Wasemba dio kuuliza Sharon? Nga tuli obsessions. Tonda nga muwuliza nawe banga ddene. Just because we're not trying to call him doesn't necessarily mean to aliba mukwana. Who was your best friend more obsessions? Sainam. Are you sure? Ani ali closer to be a friend? Brenda. Okay. What is your relationship now ne Ronnie Mulindwa? Enkolagana ya mweri etya? We don't have a relationship. Not even high? Ate tugenda kwesanga wakola nange enkola. Yonna jali. Bw'ocheckinga mu ssimu yo bw'oti n'otunula mu WhatsApp messages zo wasemba dio kwogera naye? Sijjukira bwe nayogera naye nze. Tojjukira. Obsessions. Wasemba kwogera naye mu obsessions? Yes. Ebiseera bya WhatsApp yali ezze? Yali teriiwo ne tulina messages. These are ordinary SMS yes, messages. Yes, I'm calling, yes. So wasemba kwogera naye? Okay, yeah. Of course, tubuuza ebibuuzo bino okutangazaamu abantu out there. Abantu babeereyo nga balina versions za stories endala. True. Ono kino kiri, but when we get it from the horse's mouth otunnyonnyola ensi n'emanya. Is there any bad blood between you two people? Between me and who? And Ronnie Mulindwa? Me, I don't hold bad blood. How about him? Kyewasembayo okuwulira. Does he hold bad blood? What reason would he have anything to hold bad blood? I know. Nsonga kijja ddala. Honestly, over what? Over what? Contract wavaayo ng'erunninga ng'obeeweddeko. Obuugi buba buugi. Maama. Tuli mu kisiibo. Contract twali tetwasa. Toyogera ku buugi wano nga tobunnyonnyole. Either bwakawunga ka muwogo, busera oba bwakasooli. Omusajja omuyisa obuugi. Contract. We hadn't signed any contracts. Omuyisa obuugi ekyo kiwedde. Omuyisa obuugi. Bannange. Omuyisa obuugi. But that's life, of course. But I don't think I was saying. I was calling amasimu gano. Goyo gobuza amasimu gedda. Idris Lukwago ngutumiddeko. Yo, my brother. Anyway, of course, Hellen, eyo tuvuddeyo contract tukitadde. Walekayo running contract oba yali eweddeko? I've never had a contract with Obsessions. If there was any, I think yakomad. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga. Interview eno tugikoze in mu mood ya masanyu because omukyala musanyufu. Wali onyezeeko? Kundanga nyiza. Wasembayo ddi okunyiiga? Yonadde nzija wano. Wanyize nnyo? Ewadde late. Nze abaddewo nga tonnatuuka. Oba simanyi. Lindako, wali olwanyeeko? Nze nwana. Wasembayo kulwana naani? Okay, kiri broad. Wasembayo kulwana na musajja na mukyala? Physical oba mubivumo. Soka tutunulire ekikonde physical. Wali okubyeko ekikonde. Soka ogire bwe tulabe. Kyekyo maama. Hele ni kyekyo. Soka ogire bwe tulabe. Okay. Wali okubyeko ku ngumi? Ate ekikonde. Engumi y'ekikonde. Right? Soka ogire mu bwe tulabe. Sound tajira kalindeko. Soka tulabe action sound yalindeko. Have you ever fought? Yes. When did you last fight? I don't remember. But I can fight. Was it at school or juzi wanongo oli muntu mukulu? Sijjukira wabula.
Ebyokuba sisobola. Ate okuyomba oyinza kuyombera buwanvu kinoga nti kati ngenda kuyombera ebbanga bwe liti nga bwe twabala kusoma ne batugamba nti eno paper ya geography ya 2.5 hours oyinza kuyombera bbanga ki Simanyi. vaawo naawe Nze nyomba katonotono. dakika nga mmeka Kasankuwa point yange ng'ogitegeera kivumo kimu bwe kiti n'ogenda nakikunyiga. ebivumu bino by'osinga okwenyumiririza tunulire bivumo kikaaki bivumo nga biri ku mubiri gw'omuntu Byabalina magezi okitegeera naawe kasita nkuweerezayo kamu. ebyabalina amagezi vumayo kimu mu kamera tulabe vumayo kimu of course ebyokuyiga biba bingi omuntu ayinza nokipiikinga n'atandika okikosa nga yabadde alina byakozesa binene nnyo n'omuwayo ekiri light Kivumo. Njakigamba tuli fekka nange kigenze. Naye ng'obirina? Mbina. okuyomba kuno osinga kuyomba ku direct phone call oba messages oba voice notes Wonna. oba omuntu omukola muga ntusinkanawo ku kalenda Kino akitonvaako. Eh? Kalenda wa? kalenda tomanyi Manyiwo naye nga wakitusinkana ku kalenda. so muyinza sinkana nga Mubavumi wooli ne kikutuukako. okay banywanyi baffe aba Posh Properties abasangibwa Bukotaawo bateeka mu ssente bakuguza ennyumba enzimbire ddala weekwate Posh Properties era nga bagamba ennyumba ze bakuguza za byapa Mairoland era nga bakugamba nti payment plan eri very simple mukwatagana ne batunuulira butya bwona asasula era kumala bbanga ki ate nga yo Roast Coffee Academy tendeka ba baristas basangibwa na Jana Nkumbi awo kimu kitambula bulungi oba ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi okay njagala kuyozayoza congratulations omwami ali atya Njali mulungi. ali bulungi Yes. mutumireko Nja mulabireka ate mutumire biki. mutumire bayinza Omuyiga omuba technique yange y'okutumira ndeka nja kumusaaja. muwevingireko never dark omukulu ali atya baŋŋamba wagwa mu bintu bwe bamala okuŋŋamba nange ne mbiraba how is home Home is good. bano omusajja yakuzimbira ennyumba obeera kuli waggulu n'olengera ensi yonna wakwata otya omusajja n'omugjamu ebintu bwe biti ebirungi emmotoka ya $8,000,000 amaka ga over 1.2 billion kugamba tulina bannyinaffe abatuddako bali eyo naffe tulabe tubateeseteese tutya bakwate batya abasajja babaggyemu ebintu ebyo omusajja bamukwata otya omugjamu ennyumba abasajja nga bakuumira abakazi mu mizigo n'obeera mu muzigo katoofiiremu njatumira landiroodi wange Kiseka Richard landiroodi wange nze ku muzigo obeerako omukazi n'afuna olubuto n'azaala omwana asooka n'afuna olw'abalongo n'azza ku balongo nga muli okwo ku muzigo naye gwe abaana babiri nga mu nnyumba ya bisenge 8 omusajja wamukwata otya sinziira wano mu kamera ogaa nti yakisenge kimu Katonda akulaba Anyway, wamukwata otya omusajja tekiriko technology nti namukwata atya gwegala omukyala akwata atya bw'osimba nga amaze okufuna akasente bagasina bakafuna omubuuzi omukyala nkumi nga nina akasente bagasirina byanjawulo nga toyina nga sirina era alina kunkwata bulungi bwe kalijja tukalye nga bwekizeemu mukwata bulungi bwe katuuka nga appreciating wamukwata tekanajja bwe kajja ne mukalya akuba mwe mulabye end oba beginning oba middle tuliwa bonna we mulabidde wala omukulu mubadde naye ebbanga ddene tuluddewo wali naye mu struggle myaka 5 at least wali naye mu struggle si nene nnyo naye ng'era yaliwo ng'oli mu ndongozo nga naye ali eri mu byuma bikalimagezi nga bwanyiganyiga kompyuta nga naye bw'okuba endongo wow that is very good okay how does it feel to have a man that loves you nga naawe omwagala ekukkakkanyako okukakkanako it's a good feeling okubeera mu love okay yes okay abaami mubakwata mutya okulaba nti emmotoka gye yalibadde yeegulira agikwata gwe n'agikugulira nange simanyimu abalina okumpa answer
febe bagigulira nedda kati goli musajja mbuli omuwala akola ki kyobadde olina okwewa n'okiwayi ng'oyagala omukazi akukola ekyomuwe bonna by'oyina nze sinnagaba gwe nasembayo kuba namuwa akasimu bwe kati wakamuweera ki yakola ki era yali ayita ku ssaawa ya Queen ne bakanyaga mbu bakanyaze nagaa nti obwo obumantaavu bwo bakunyazeeko essimu ya mitwalo 5 kati olw'emmotoka tebakube kalifu ne bagitwa nagambirawo kiwedde nze mama yankuza nanti kati ebyo byonna temwali byabuugi so Hellen tutunulire mugenda kaza one day nga nyogera obuugi mama yankuza nga ndi mu kibeera ekibi n'emukama gwe ani ogenda okaza igwe nga nkajjeewo bino biyita muyisi bigenda ogenda kulogera igwe ologa omanya ebyokuloga wadde okyambuuza ebyokuloga tujja bituwako tusoke tumalirize kino twalaba just of recent wano ng'omwami akuyiyeemu emmotoka teyakoma kubeera mmotoka n'ateekako personalized number plates embeera eyo bwe wali mu obsessions bwe wali omwana omuto bwe wali omwana obuwala akula walinako ebirooto oba ebirowoozo ebigamba nti one day one time n'abeerako mu bulamu nange ng'abantu abalala babwesimisa babwegomba wakibeeramuko yes it's a dream kiba kirooto and you believe in yourself higher ne obeera mu kifo woli nga they don't believe in you tebakulabawo naye nze mbeera n'ebirooto byange wakola otya okutuuka ku kirooto ekyo patience believing kusaba kupushinga mukanya kutuvuma bagundi mwa journalist ne mutu postingako ebibi but I believe in myself ne katonda ndoza nkwatirako it's persistence persistence ekutuusa yonna ne gy'otaatuuka if I do have a dream by the time I left I don't think anyone believed in me but me I believe in myself and I believe wano kano gano gaba mabaga bagaita gakyali mabaga katandika butandisi kali ku ntandikwa katonda terabira abantu be good people get good things okay osoma dini ki nze nakula ndi mukatuliki nendi mukyala musiraamu wasiramuka olw'omwami wow that is very good erinnya liro ekisiraamu gwa Hella it means faith hope very good very good okay tuli mu kisiibo kya Ramadan kisiibo kitukuvu osiiba bade sinatandika okay inshallah we will start inshallah very good okay tutunulire abantu bangi bagamba nti it is very bad oba si kirungi oba si kyamagezi kukwata musajjawo kumuteeka ku social media oba kumuteeka mu public abamu bagamba it is better no keeping it behind abamu bagamba nti since wuwo mukuba abantu so what do you do gwe okikola otya the world nze kinayiga kyagala enserabe kyefuna nze sikute bangi ne mubakuba mwaba munoonyeza ne mumwekuba nze kyenkute nti omuntu wange mwagala ne mupostinga once in a while ne mwebaza ekintu kyeyankoledde n'abakyala abalala nabo bebaza baba babeerako ku Facebook babeerako ku Instagram kati mwabasazeewo ne mumulondayo ne mumukuba ensi nze sizuuka nkono ngamba mwami wange buno mumulaba nze naye ng'omuntu era akuwa omweyanza ekiri different kiri nti nze ndi mu nsi endaba I am the entertainment naye ng'abalala beebaza beebaza babawo nebagulira ebintu babagulira keeki ku Valentines ne beebaza bebyangulidde keeki n'amaanyi amayitirivu keeki n'ekimuli Fabu wabikola okitegeera n'ekimuli ne babateekayo bo nga temwebateekayo temubagamba nti bakuba baabo ye keke n'ekimuli akantu okunyala mukateeke mu bukomera temuli bukomera bwamu jogedde bwogezinze ongambye nti anje wadde kyakulabirako yes n'abagulira amasimu ne beebaza kati nze mugamba nti wange mubakuba esimu nange namugulira ekimuli ku Valentine omwami wa ye yakuwaki ye yakuwa emmotoka gwe n'oleeta ekimuli oyo minzaani gye bayita batya nze namulowoozaako gumanyi sente z'ekimuli kyali kyammeka maama waleeta kyambaawo waleeta kyamayinja nakireeta kubanga waliwo kyatuukira tugende mpolampola ekimuli kye waleeta kyambaawo kyamayinja nakireeta nja kulaga n'akafaananyi kakyo yenkyakayina
mwechiri so wamuwa ekimuli ye n'aleeta emmotoka zenali kati eyo mizaani ebeera nakwata wenkoma nakwata wenkoma omumpi yakwata nakomaawo ye muwanvu atuuka ku mmotoka gwe wakoma ku kimuli n'abakeeki baali abasajja babakuuma batya obutapaala ezo ansa siziina omusajja takuumika ayino yeekuuma takuumika omusajja yeekuuma odisiding oba oyagala kugira ng'ogira tekiriiko nawe okimanyi gwe bakuuma gwe weetunuulire gwe bakuuma weetunuulire ndeka naawe kalize obukosi gwe ngezeeko nze ntambulira mu mataala bwe bandabira so omusajja tebamukuuma omusajja yeekuuma yekka kyasalawo kyasalawo gweokola mulimu gwe gwakola bye batutondera bye batukuliza no hoping byebiriwo ebyo okutambula kulaba okudda kunyuma abatamanyi muyigiriza akimanye batugamba bikola nti labirira omuntu gwo kola omulimu gwo kuza abaana ebyo byonna ebyo biri basic ye neyeekuuma senga wowe ensonga gyali nze nina basenga abaana ayino sina tolina gwe sengaawo ne mama wange ne baganda bange so be bakuteekateeka nti kola bwoti tulina basenga saidi ya tata wange nanga ebyokuyiga nno bingi Hellen njagala tutunulire when was that time you thought let me settle nze sibaako neeyo time let me settle nekyemanyi timing is timing ofunye omuntu akwagala omuntu akoze byonna byolaba nti bituufu why not tesobola gamba nti kati bwe naweza emyaka 2 mu gundi neŋŋamba omusajja munoonya no ate nza nomunoonya n'akubula okufa obufi tekwaliko time kyatuuka nga kituuse neŋŋamba naye olaba kansibire wano nosetolinga nentuula wano wooli oyagala kutugamba neweebeera greda tekujjaawo wanywera bwoti wanywera wawuddeko limba bayita ajja kufumba so obubaka obulimu yeggwe najja kufumba bavuganya besiibe 3 zinywere omwaka 2022 ntandikwa mpya suula mpya tukusuubiza obutakuleka mabega era nga wetegekera amazukira ga Kristo. Extra Digest ekuleetedde program The Holy Tour to Israel, olugendo lutukuvu mu Isirayiri ne IBRAH Mukasa. Tosuwa ebifo ebitukuvu e Yerusalemi ne Yesu bwe yakolera ebyamagero n'ebirala bingi. Olugendo luno olutukuvu luwagiddwa Africa One Tours and Travel. Obufumbo bw'olimu bufumbo bwa Kisiraamu. Abasiraamu bakkirizibwa haki nnya. Olirwedde okukkiriza bajja bo bajje babeegatteko mutambuze fayiro. Bajje tufumbe ku kiki kyoliko. Tewali obukwakulizo bwonna ajja yajja. Ajja yajja tewali obukwakulizo. Ajja tufumbe ate n'abakola ki? Ne bwe ngamba nti nedda tebajje bajje tufumbe twetegeke. Tuziriye. Enki. Zonna eziri. Esente. Bajje tujja bana obana giranga nzimazeewo. Lwaki ate oba oziri okupapa nga tebannatuuka? Ate kyogamba mbagaliza nnyo. Ndi mbagala nnyo banzaala. I know. Yego bayita otya? Bajje. Alinze. Bagenda okutuuka we bali. Ngembere yongere n'obwana bali nabo bekanteekeko nga 10. Olagawa. Bajjiranga zonna buli kana bakawadde. Oyagala kuzaala ni gwe tutalina. Kyagulanyi tumulina. Museveni bwali. Ajjayo omulala. Njala ajja kufunika erinnya. So mu maaso eyo weera bakuzaalayo baana bameka owummule? Ebintu ebyo byombuuza ng'eyantuma abaana nze simanyi nange Katonda baana mpapula akakwata nze nina ennyumba n'ebisenge. Kanza. Owaaye bannyinaffe abali ebweru eyo si ebweru as in outside diaspora out there abali mu kutulaba akadde kano njagala obampeera amagezi in terms of course omuntu okufuna omwagalwa omutuufu akola atya. Naye kati nze kugamba mpa abantu amagezi nze nina magezi kiddala agali awo genda wa abantu nange ntandika bitandike nina ntambuleko emyaka bufumbo tandika butandike nina ntambuleko emyaka 5 njabbawa buno bufumbo tukyali mulala buno bufumbo bwolimu bwakumeka
bwe busooka kati gwobuuza advising abantu tata badowooza bwakumeka naye bwe busooka era sina advise amazzi kyenyiza obbagamba biki kyenyiza obbagamba buli omu yetakulire munoonye ekkubo lyammwe wemuyita gundi ali atya Leila I know wasabadde obuuliza last week Leila yes simanyi yafumbira batannaba simanyi what happened to me siri ku social media sigoberera bintu siwuliriza radio TV nkolako obukozi simanyi biri kuti yafumbirwa ngaafumbirwa akubye n'akaboyina olugambo Leila simanyi oba yafumbirwa naye tannabafumbirwa naye nga gyali ali bulungi eki muyambe funa omusajja omuzeeyi yamutonda muyambe ntya katonda we okubira esimu n'omuganja nedda tegaboti yampiki ali bulungi takola kitayinaayina ali bulungi tayinaayina waki owaye kino ki mpeta yaki just for sure ate bw'otolabe bino n'olaba ki nina okuwa ebyokuwandiikako ebyokwogerako giraba oti babirabe eno yammeka eno njigulire mukyala wange kijja kuba kizibu tosimbira mu anko tojja kutuuka wange nyinza okuvayo nenkutuka nengwa nenkutuka omugongo newanise nnyo anze kakkane eriwa gye nsobola gye mbangula oba tewali mbiveeko nkobe kugoogerako totawaana this is Chanel Louis Vuitton byonna biri wano tekuli wadde gyenyinza ganisa sula mpolampola emyezi 6 tekuli naawe vaawo naawe kale emyezi 6 oyinza okufuna naye bateweddeeko bateweddeeko mulembe omukazi aba alabye endala bebi njagala eri ng'ate njasasula eno naye abaana abo naye namwe mubitukola mukanya abaana abo nkyasasula eno nti ate ndabye endala owaye oli mu ssente mmekawo Hellen sente sijja zoogera kabamanja we banankima ndeka baveeko n'abakuba ani gwe batabanja gavumenti bagibanja abantu bonna bababanja zimala oli mu bodaboda mmekaawo empya bajaji boxer oli mu bodaboda zinga mmeka 8 wano wano oli mu meka what's this by the way kiki kino it's a watch a phone togimanyi ze zino ez'okusimu ne biki the latest 13 awo oli mu meka naye nedda anko ndeka njagala abasajja babere balabe ebintu baveeko basindike ku Bank of Uganda nawe waggule Bank of Uganda waggule owaye oli mu meka awo nedda tetujja zoogera naye nga zimala in terms of land oli muyika nga mmeka ekyo si kinene nnyo tekiwaawaza sobola kuyiikalinga mbadde sina kuyiikalinga naye nga oli mu 105 mmeka tukwate oluguudo Ntebe road Nansana Masaka road wa tukirire mu Lwera Lukaya nganyo kuddamu nze kasito ngambye ndi wali sitawaana neme kufumbira nte mazzi gakunywa n'amabisi eganyo eyo obufumbo yeri wakweza empeta Hellen eyo obufumbo yeri naye abasajja mukole ffe nga twejjeemu abamu mukole omutaakola otherwise ana yandi kutunza ekijja okay Hellen tugenda kubanga tukuta of course but before we go njala tutunuulire 2022 musical ekiri kitya tukikwasaganya tufulumiza obuyimba baffe tuli mu studio we're working with big people we're working with big producers tusetinze tusimbudde tulina ennyimba nyingi nja kufumba yafuluma wano woli waliwo maje ezanya 2022 has nothing on us. Okay. Yes. You're good to go. We are good to go. Thank you. Ebiseera bisinga abayimba Uganda, it is either you compile an album oba okola concert nosemberera abafanzi bona bone bakusemberera. Of the two chichi oli mukolako kati. Amanyi bintu ebimu mbirekera management naye nga bw'okyogedde mpulira njala mubuuza ali wali naye sina bwe nkyogerera
naye nga nange nsaba lumu nkoleyo ka concert mpa abantu bange nkwate we anti owulira directly nkuweereza nkwate abantu bange bandabeko I cannot wait to compile an album nina ennyimba zange which can compile an album but as management when they decide that we're releasing singles sina kyakola tulina okutambulira mu mutendera omutuufu. Okay. Yes. Collabos? Do I have any more collabos or do I have collabos? I have a collabo with Zex Bidanji this year. And I'm hoping to work with other people as long as management also decides. Okay. Yes. Bw'otunulako ewaka mu kabadayo oba mu wardrobe whatever oba ku mmeeza wonna olinayo awards ki na awards ki? Fab. Ninayo awards za acting movies. I do have acting movies awards but sina eza music. Lwaki? Ndabika temunaba kunsiima bulungi. Tutunulire your best moment on stage jojjukira yeriwa? Sina your best moment zonna bulembera ku stage mbera fresh ngenda ndi nervous ngenda giving it all my best. It's a best moment every time. What has been your worst moment on stage, performing on stage? It's not different performance, worst performances. Tenaba. Amawulire oba media okutwaliza wamu kuva lwakola erinnya paka wetukusangidde wano gakuyisiza gati? Ola amawulire gatukola ne gatusuula ate tugeetaaga ne tubavuma ne tuddayo kale tuli awo tuli mu mix and match. Kyemanya I will survive with amawulire, I will not survive with amawulire. Yes, by name mwe mukisussa. Now what to do? We have a love-hate relationship. So amawulire gwenga omuntu. Do you think amawulire bakukoledde service or they have done a disservice to you? They have done a good job for me. Okuva lwatandika okuyimba? Yes. Wali ofunyeeko any rough encounter with any journalist? I haven't, but of course some write weird comments, but it's okay. For as long as you're noticing and you're writing, it's okay with me. Okay. Sinako buzibu. Tuli ku extra digest mugoba nsonga. Waliwo enjogera ennaku zino international. In diaspora, amanyi go galiwa? Outside the countries? Ebweru abazungu? Jonna, niwebera Sudan wani yamaserengeta. Ntunulira border ya Uganda wekomavu kati olutufulume. How am I doing? I'm doing good. People know me. People Where know exactly? my music. Everywhere. Ate tweyongerayo. Wasemba okuyimba ebweru era wali oyimba mu nsi ki? Nasembayo ndudde okuyimba ebweru. Uli omusajja yambuza ekibuzo ky'okuyimba ebweru. Naye okuyimba ebweru does not define me. Okuyimba ebweru tekiraga nti ndi w'amaanyi. Okuyimba ebweru tekiraga nti ndidde oba siridde. Naye nga era nja kuyimbayo. Ebweru? Nja kugendayo. Wasemba okuyimbayo? Sijjukira. Naye nga wayimbayo? Leo mwana ono. Tojjukira naye nga wayimbayo? Naye ng'era bammanyi. Ab'ebweru? Okay. Hellen, bw'oba toyimbye olowooza osobola okusurvivinga? Bwe mba simbye nsurvivinga ntya nga gwe mulimu gwange. Naye bwe mba simbye ninayo acting. Nsobola ogenda ne acting. Okay. Bw'oba toli mu actinga nga toli mu kuyimba, can you survive? Nedda. Wali wendya. How will I survive? Tutunule Hellen, tutunule essente z'oteekamu ne z'ojjamu ziriwe zisinga obungi? Of course right now tubadde tuteekamu naye era nzijjamu kubanga I have survived on it. Buziza kibuzo ki nawe oyogera bingi nnyo non-confusing. Essente z'oteeka mu movie nnyingi. Essente z'oteeka mu music promotion, production, blah blah and whatever. Ne z'ojjamu ziriwe zisinga obungi? Fab sente zange ziri otyo. Because buli kimu kirunning. I still get to shoot my videos. I still get to go to studio. I still survive as a person. So nteekamu era nfunamu. Okay. Yes, kibalancing. Sikya kiri awo kiyitiridde nnyo naye nga tutambula. Oh, that's very good. Tubadde ebiseera ebyo wabaddewo debate on how much should be left home as money for kameeza. Akameeza ko kameka? Feel free. Ojja kwogera ndi ka milioni 3 nga waliwo alina akakawumbi. Ojja kwogera ndi ka milioni 4. Ngenda kwogera akameeza akatali ne sijja kwogera. Nyiza kwogera akameeza muganda ngo mwana nakawulira akameeza analuko nkubire simu ndeka. Muganda we. Akameeza bandekera wakamala bandekera wake wakana akange. Bwe bumeza bubiri. N'obukwata otya? Akamere kafuka kati akange. Wanji? Kicho oliko. Akwebaza ki? I know.
Owai mpako obutano wano butano we wale nnyo mama owai akwebaza ki no batinda ko sibwe kabera walwa akagulewa kakati nze nako sachi byenjagala lindako omwami waleko obumeza bubiri abo bebononye Uganda obumeza bubiri all for what nida ombuzi za tonga be waliwo wakawumbi kati chicho oliko walweze waka right gukolo andike kameza kugetwogerako kaba kamu mama wange govuna bubiri kamu kati mbonjagala ogenda for spa era kachali kameza kano idwizi muna akasalamu abakazi abanalaba tunasigaza abakazi tunasigaza abakazi abakazi balabeka video kati kano makajjem kale waliwo baleka no time ziteni ngaggo obyogedde nompa amanyi okwogera naye ngoba bukyali mu mezo bagoga meza gwe obubo bubeera bubiri baleka akako nakanakole waka obaona akabaana olumu kakusatu nale musiramu yakutegeera Jesus kati abajja okufumba bajja abo banasangawo situulu sikameza seguka abo banasangawo situulu tebasangirewo abo office chair so baleka akameza akako akabaana n'akewaka okola accountability ku meza buno bonna oba kaba kayise olwo luba lugenze osobola kuli bija zini munyonyole chenka kose tonatuukawo I know gwe lindako chogo akako bakakuwa nti tata ntwaguzeeko ebinyeebwa nsi kyetabera mu accountability kitobira bintu we biri nti juice huyo musanze kuchimama chichi kyoli kencho ino okuleka ne government bwebesaba accountability yengude beziyitako tebakusaba accountability Dili oteekamu mu kameza noga naye kankwate kuzeeki kyala zidde ku kameza abana nga balwadde n'ekyo kirirweya kirwawo okubeerawo neere embeera ebaawo but nineera wenteeramu gombuziza kameza nange ndi mukyala nina wenteeramu okay so here comes the scenario singa bukeera ku makya kameza ne katabaawo kiggwa kitya nga nteekawo akange nga lwaki tekaliyo wakati tekaliwo olwambeera situation egitategedde nga nange nteekamu Zembadden saving as well as again. Okay, of course akameza is a big topic abantu je bakubaganyako ebirowoozo kabere kati men should be paying their wives. You know to sasula omusala eyo biru bantu banagiisa kati nga musala gwacho bokola mulimu ki okugumira ebizibu byonna byempisaamu wuyo ina abakazi nga bana wuyo oli mwavu muzibu I know nsasula emberewo ntuule kulwobwavu bwo nekwagalirayo nenkuzaalira nomwana n'ayitawa musasule biru eyo bagikole ki bagiteekeo olowooza omukyala yali sasuddwa nga ssente mmeka ezisookerwako sosobola naye nga sasula kubanga tusobola gamba bugoyinza okuba ofuna emitwalo 2 ompaako 15 vaabo naawe shiya ani azikola ani azirya mitwalo 2 ate gotole 15 lwaki togenda n'okolera ddala omulimu gwenkola ne bazikuweera ddala ambuziza zokola zompaka wokoma talaba esente zino okola million 10 so can you advocate for that for what kameza for mabakazi basasulwe at the end of the month yes you can advocate for it yes so bobukera kumacha omusajja abatalina akola atya ninga sokali ndo kuwasa mtu bonya nnyo ne tubera mu bufumbo ne mutu siwusa ne mukole bibyo na byemukoze nze njogeranga mukyala so basasulwe oba tosobola tumuwasa muno mugateko mukuba mugateko mu abasajja amu temwagala akazi bamwe bakole you know that basajja tagala bakole nange yo kumuzigo ndaba kumuzigo wasule nyumba tezatuuka mpulira balwana ekiro olesa akameza ko sente butono oyagala accountability yaki ati mutu sasule kwa accountability at the end of the month tufune generation erikiria omuntu liwa kulekera emitwalo 2 akameza ndono nnyo nga wekanze wekanze ku kyebiri nga waliwo n'akaleka kameza accountability webiri namwe mutu sasire nyinyonyola ninguzeeko obwendo bwa butto bwa 2
ndinguzeko ennyanya zibadde za lukaaga nengulako mukene nemugulako waazino naye nga bw'otudde okomyewo waka bebi welkamize kulikayo nkyemu engoye nkuwadde amazzi bw'otuula okulya mukene tomulabye kati kyagala anti ettala teyaka mukene tebasamubalira muntamu nti ono wa 10 gwe omunyinyonyola mukama weebale wantaasa I know yisa emikono mu maaso muno bwoti malo giwanike mu bbanga bwoti mukene omulya najja obuuza wameka because mukene ow'olukumi n'ow'enkumi 3 alina engeri gy'agaziira mu seppiki omwo bw'ati n'olowooza waakakadde ebbiri weyite anti naye atasobola tawasa akiwemu time kiwedde naye I want you to advocate for the issue of the accountability. Abantu bawe embalirira. That is when we shall have an upright generation, eri straight. Etali corrupt. Tulonda nga mutudde mutulonze mulonze omukyala. Era londo omukyala ategereka nawe gwolaba. That you don't need to ask for accountability wa mitwalo ebiri. Mama, accountability eberenga ya mmeka. Kakadde. Nkubuulire gye zaagenze munda. Kakadde. Mugambe zaay. So ebiri jjo tegiba na accountability. Abaana bamatumbaleke. Ekyebiri. Tugenda okufumbirwa kufa abakyala logical Katonda mwe tona tulina amagezi amangi tuli bategeevu tuli bamaanyi. Ndabira ku maama wange. Mupere emitwalo okitegeera. Mwami ne omutwere emitwalo ebiri. Naye ajja kubala. Kubanga size zirawo nti nyingi milioni kimu kirina kugenda mpola. Kati odde omubuuza emitwalo ebiri ng'olinga yamuwadde miliyoni kiki? I know. Osa mpozi kale gamba nti ozete wali nfa. Ozete wali mafuta aba mbali muli kutaala. Ozete wali mere. Kale mugambe accountability wazikozi zote. Nezo oli demere juice wali wabanyize nze nagulayo butunda bwo 10. Etala mweri mu nyumba abana bali bulungi. Come on. Mutusasule. Andi kati obusendo oba busigaddewo buno bwe mbanjagala tutandikireko enkeera. Obulamu butambule. Ninasi what? Yeah. Gamba. Tata tubereza. I know. Wala. Puno buji nedda. Wala. Amin. Nagwe. Banange. Tokkiriza accountability? No. Only ngalo situation requiring accountability. Okay, Hellen, tugenda kubanga tukuleka. Wakyogedde dda. But before we go, obaka bwo busembayo eri bannayuganda batulaba eri abaana b'obuwala out there abali mu kulaba. First of all, eri abaana ab'obuwala abakyala banange abazadde banange abaana b'obuwala banange musome musigale mu ssomero. Education is key. It might not reach, but it is key. Tuwulirize bazadde baffe bakatonda baffe ku nsi ate baluddewo. The more you grow, the more oyiga mukyali mumanyi bitono paka we mulituuka. So kiba kirungi bw'owuliriza ne equipping omuwongo bwo with that knowledge ejja kuyamba mu maaso eyo. Abazadde banange mwebale gye mukola mugikwasaganyiza kati tukimanya okubeera omuzadde kye kino okubeera maama. Mukama bakuume. Ati nze nga Hellen omuyimbi banange subscribe to my YouTube wona Hellen okoma Instagram Facebook akanyimba mukadownloading mukagale mukatambuze nja kufumba kafulumye banange akayimba kaffe kabakyala banange mukagale imbebaza era mukama kastampa obulamu bwenina ngenda kukola nnyo mbasanyusa. Amina. Akatalekeka. Negative energy eri ku social media ogihandling otya? Sijiraba. Tojiraba because tojiraba because you tend not to attend to it. Jeri nze sijiraba. Because everything negative is meant to put you down. Buli kibi kiringo omusujja guba mubi obani abagutumye. It's to put you down. The moment wobera weranga ebagamba limu obo mulwadde yimuka tambula mukolya ranisa nombiri gulwana ne gweyamba. Kati nze negativity sikyagiraba. Nalinjiraba sikyagiraba. Ayagala kyayogera. Life is too short banange benagenda wantu. Mujja kuzijukira. So mondeke nkole byenjagala bangu eri. Okay. Tetugenda kubanga tusukawo njagala kutumira manager wo Fab si manager wa. Ani manager wo? Bamita Jerome yani.
Kyali eyo jamula. Naye bamanager abo batabeera mu bantu baba managinga batya naawe. Fabu mukwano gwange. Kati Jerome yani. Kyali jamula. Describe him in camera now. Tabula tuberenga botutuka Kampala we can easily identify him. Kyali njamukweza ku WhatsApp. Ate njokugoba. Erinnya lye yani eddala. Jerome. Anangoba wa mama nze ali self employed. Olika waka meza ne waka. Anangoba nze subscribing to Allah. Jerome akulira. Jerome, anyway, tukutumidde blood, but salute my brother. Never dog. Jerome yateekamu omusimbi, oba gwe omuteekamu omusimbi ateekemu omusimbi. Kyonna kikola. I know. Why? Oli mu myaka emeka? 18. Oba naze 17. Bale kirowooza 18. Emmotoka yakuviriddewo okusala emyaka. Naawe kitegeera ddala kyekola. 18 I know. Owa pasa aba akula bukuzi akaddiwa. Rumiyoni tatawaana. Rumiyoni tatawaana. Wakina ipsa mugendo osomba endizi. Gendo osomba amatooke. Sitwagala. 18 ananda. I know. Hey, mbwate eno yeriko. Erere simanyi wishi kuchi. Tuleke. Mbwate naleso wanaoneka kange. IST. Tuleke. Batuleke. Era. Negwa bisingo byogera byonga batulekeze nakomye ku Rumiyoni gwa yongeddeyo. Bananga yo Rumiyoni yogwe ko wakomye. Yo Rumiyoni kuchi. Lwaki Rumiyoni muzonna mama. Like. Idris nzukiza akamotoka kali akalala akalinga boxi. Wala akamotoka akasumbwa. Ka white. Idris vitizi si motoka jirikide hawe. Vitizi. Vitizi wajimanyi. Ne vitizi wajimanyi wala ogirabyeko. Nali nkegomba ku campus. Ate chakanyiza okufira omuntu na campus ngweri ne. I know. Nezala. Naye kati. Keka kola delivery abantu nga bagula engoye. Kokosa delivery. Muruka kijjo kokosa delivery. Tongamba nti X5 nti abantu jokulira mu delivery yengoye X5. Omayimwa mugera ne munavuya navuye ebintu watobanga ndeka tweyongereyo. Gule eryato nina omugaga atunda eryato muligule. Muligule ere ngamba bawo mugule eryato. Bisobola tukyakwase wano. Mugule eryato. By the way, ona serious note kankulaga wanayaga. Kankulaga amaato wano. Saagala taata nkugambe wali we tukwata weewo. Nina atunda amaato muligule. Twagala. Tuziina. Temwagala lyato. Twetunonya. Nitwale ku governor parking wao batiye. Take wa bantu yalirese ku governor eryato. Anje si yakola byafaayo. Yenga afaayo. Kukakasa abantu. Mala. Chimala eh? Tuyitiridde. Oyitiridde. I know. Nange nkulaba. Allah wa amaanyi. Amina. Oyina utuka unonga nti Allah kanfukamire nkwebaza sire teri kusaba. Nfukamira buli. No mwebaza nga teri kusaba. Every day. Atele ni mwebaze nnyogwe nga gwe ng'omuntu mwebaze nnyo. Kuraki nze ngazo. Nnyo. Kuraki nze ng'omuntu mwebaze. Andi kubamu tochi mu banno bali kuki. Wantumyeyo kubayo tochi watunulire ogambe nti nange andi kye neebuuza. Wow. I know. Webaze. Anti kola bwoti. Toyatula wano tandika okubamenyanga bwebuuza. Nti ati munywanyi wange gundi ali kuki? Ibana gundi ali kuki? Ye gundi ali kuki? Olumala bwoti okubuuza bwoti. Toyogera kintu kyonna fukamirira ogambe nti Allah webale nnyo. Amina. Tetujja kusukawo wano. Bw'okola ekyo ne bw'otajja kuziika. Amina. Mukyala wange zino empeta tetujja zisobola maama. Tuzireke. Ate njala. Za mmeka zo? 5. Ha! Mama, siya. Renti myezi 2 mama. Omuntu ateeke ku mikono renti? Nenjala tetujja zisobola.
tujja kufuna bye tusobola, tujja kufuna ekyangwe, tukirire kaviri kafaako ekyangwe, tukkirire. Buli omu waasobola waakwata. Enjala tuzireke. Rent myezi 2 gya Kiseka gy'oliko. 2 months down the road nga Kiseka tankonkona. Extra digest mugoba nsonga IBRAH mukasage manya gange mbagala nnyo. Thank you so much for your time. Thank you too. Kyakabi nnyo okubanga tuwayizaamuko. Njagala kusalutinga producer Atin kubanga tuwadde opportunity to work from here. Salute Idris, Daniel, Keith, Anthony. Salute Fab, salute Team Extra Digest mugoba nsonga. Ba sponsors baffe mbagala nnyo. Program eno of course bwe muba mukyowuliranga kikuoffendinze. Londamu ebyo ebikusanyusiza. Ekikuoffendinze kireke. Jamu ekyo kikusanyusiza. Teweesiba nnyo ku kintu n'okifiirako kikunyiiziza, tekikusanyusiza, ate okiremeddeko. Why would you, honestly, my brother or my sister? Choose kyolaba nti kikuyisizaawo. For fun, life is short. Totwetuggako nnyo kudda wansi awo commentinge n'obusungu obungi. Tone down, my brother. Tone down, my sister. You don't know tomorrow, I don't know tomorrow. Mubeere bulungi, mweraba. Omwaka 2022 ntandikwa mpya, ssuula mpya, tukusuubiza obutakuleka mabega era nga wetegekera amazukira ga Kristo. Extra Digest ekuleetedde program The Holy Tour to Israel, olugendo lutukuvu mu Isirayiri ne IBRAH Mukasa. Tosuwa ebifo ebitukuvu e Yerusaalemi ne Yesu we yakolera ebyamagero n'ebirala bingi. Olugendo luno olutukuvu luwagiddwa Africa One Tours and Travel.